ya Bulaya tebagenda lwakwagala bagenda lwakwechawa na kwetamwa abantu kana okugamba buli kimba kiswe baberenga tebogera kwadde okudda mu nsinga tebalidde kichenyo mwabaga abantu abali Bulaya bali lwakwagalayo neno nyekiddako nga takina ettaka bali babako era bakyabalibbye abantu babbye ettaka ly'abantu wano leero bamulekwa teri mwana wa mufiya agalyambya kitaawe era abaana bawenga balyenga okyali mulamu gula emputa ne semutundo bawe ogamenti balidde nze n'embwa zange zirya ne zinyampa sifaayo benkya siina yes simanyi lwankya byenkya byankya kubanga abantu ne bwokola n'otegeka abantu twekuba enjawo n'osiba mu kibuga ng'ozuŋŋala ne weerekereza n'ogula akatako mu feera gye nakayimba munga munene muzibu teri muntu abba ettaka ly'abantu wano nga mutono buli abba ettaka n'osanga ekika kiramba ng'omuntu akibonyabonya ali ogu ng'akola n'ekyapa n'akola ki ne wabulayo ayamba Muzayi Museveni akenda ku makya n'agamba abantu babere ku ttaka tebabagobaako mwabagoba abantu ku ttaka amaanyi mugajjawa Uganda gy'osanga etteeka ne baproducinga ekintu nti kati oba enkoba za mmotoka ne babakwata mu wiiki emu ndowooza baproducinga ekintu kye ne kiyita n'afuna ssente ze tekiddamu kubeerawo kasita amanyi obuwumbi mbadde njagalayo obuwumbi bumeka bwe butulako akawunti ng'ekyo kisaanawo nga bayingirira ekirala twagala kino simanyi akasawo k'omu mmotoka akakasasiro simanyi twetaagayo kino kati oba ekyettaka baakijjeewa oba banoonya babbira ttaka oba ne babbye baagala kulibuzaabuza kwegamba ne bwebuuza mulifuna ddi omutima ogulimirwa bannansi n'abaana bamwe tebaligenda kweyagalira mu maanyi g'abantu tebalibeera mirembe mu maanyi mu ttaka ly'abantu bannansi aga amaziga abantu ge bakaaba ago gagenda kumaliriza bubi Uganda wetalibeeramu lutalo ate nga lujja kubeerawo bajja kutukubamu wano naye abalisimatuka balibeera batono n'abaana bamwe bwe mukolera bagaggawale tebalibeera mu bintu ebyo lwe balitukuba wano lwe balitukuba balitunoza omuntu mukolere mu producing le walaga ddala ba minisita balonda baaki Muzayi minisita olonda zaate zitulugunya abantu tasobola producing abanna Uganda obeera ku ttaka bw'oba ozimba kesisi nejja simanya abakabaka ne bajja simanya abaaki ne bajja kesisi eri mu department nga 10 omuntu atazimbanga ku nyumba tamanyi naye temanyi buzibu buli mu kuzimba basobola okubba okuva ku musumaali gw'oguze ne basindika bakifesi baabwe bano ne bajja abapima ttaka simanyi inchi meka simanyi ebiki bannange nga tozimba ko tomanya era muwenga omuntu ekitiibwa azimbye akayumba ne bakabaka fuuti 2 ne basimye toyi mu Uganda okusima toyi obanga agula obulamu atazimbanga ko tamanyi nze simanyi bantu bakasi nze nabalope ennaku zino nabalopa wa idi onajana kusoma kwa sana asindiko mwana olina gama simanyi za kiraka simanyi za gundi nze nkola bino nze produce kati owebiti yona bitwala emisuma inagitwala bebatwala tebabizza tebatwalanga ku bintu abantu babizza ate bebatutte gwo ino byeno nerayo wango ngomazo bawo omudidi gw'ensimbi abana ne badda balina aba boda balina ab'emmotoka balina ab'empapula balina abasitiika balina abasiiru bannange lwaki togamba muntu kintu mulundi gumuno mugasa swasende west as simple as that ye mukulu fulufiga avuddemu omwasi atabuse bannange bamenye buli wamu kyagamba nti betamiza abantu ensi yaabwe ate nga kituufu abantu beekyawa nono gye baddukira naye sigamba nti era gye biri birungi naye omuntu agamba nti kangende mala geetaasa embeera kubanga byo ddala si birungi yesu olunaku olwaleero tubadde wali ebulanga Mengo mu Lubiri nga tuli ku kabaka birthday run era ng'abantu bajumbidde olunaku olwaleero bwatyo ne Mutanda abaddeyo butereevu okuba ng'ate asimbula abantu naye omukulu w'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu AKK Baby Wine ye asinzidde emitala w'amayanja gy'ali naye n'abaako obubaka bw'asindika.
people power, our power, people power. Njagala obakulisa mina abagenze misinde gya Ssaabasajja Kabaka ffe gitusanze eno musajja ali Ssaabasajja Kabaka eri Bungereza. Kanewe challenge ku lw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 gezeeko okola push-ups 7 nga zidedicatingidde Kabaka wange. Bwezigaana Jawero gojja kunyambako. Wetuli. Okay. Are you ready? Yep. We go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Yo! Ssaabasajja Kabaka. Wangala. Ai Ssaabasajja Kabaka. Twagaliza amazaalibwa amalungi. Omujjukira olutalo olubadde ku intaneti kuno olwa mukyala eyavvoola Abaganda. Olutalo olwo lwagenda wala nnyo era ne luyingiramu ebigambo bingi Olunyarwanda. Wabula waliwo omuwala wanene wamuyita Ssuubi amanyi Olunyarwanda era waba yatandise odwogera. Yagenda n'akola akatambi ng'ayanukula byonna ebyali bigenda mu maaso n'akakola Munyarwanda. Wabula waliwo omusirikale Omunyarwanda eyayingidde akabokisi ke ng'amutiisatiisa. Video joze nakoze 2 eziri mu lulimi Olunyarwanda. Waliyo afanda omu ng'era ali mu uniform ey'ekitiibwa ey'amagye eya Rwanda. Yazze mu inbox yange ssebo nantiisatiisa. Oba okitegeera message ngenda ziba kubira screenshot nzibateerewo awo waggulu akuba nti yaziwandiise mu lulimi Lunyarwanda. Naye nze ngenda ziboogerera mu Luganda. Yaŋŋambye gwe Ssuubi malaaya gwe. Weesonyiwa ebyobufuzi by'e Rwanda. Bw'obeera owulira oyagala kulwana, genda olwane n'emuhoozi akulage. Okitegeera? Genda olwane n'emuhoozi akulage. Wabula weesonyiwe Rwanda tukwegayiridde gyesonyiwe. Bw'onooba owulira toyagala, genda weegatte ku nteerahamwe eziri e Congo n'akabinja ka FDL mu Congo mukwatagane. Naye mukimanye nti tugenda kubakuba. Mukimanye nti tugenda kola ki? Nti tugenda kubakuba tubasaanyeewo. Oba okitegeera ebigambo bye yambuulidde. Omusajja yagenze okulaba nga nze ebigambo bye njogera ku TikTok biri nnyo sireeti eri Rwanda n'amagye gaabwe. Oba okitegeera tebaagala kuboogerako abo boolaba naye mukutemula abantu mo. Ngenda bateerawo ka video aka muganda waffe Kankaka abalage ebiri mu kufa mu Congo. Ojja kutegeera nti bano abasajja bye boogera bituufu. Ne muddamu awo nange muzzeemu awo message zange nga ziizo 3. Ngenza okujja nga nteereddeko message endala ziringa 4 era ngenda zibateerawo awo. Naŋŋamba enteerahamwe eyo nnyoko mbwa ggwe. Aŋŋambye enteerahamwe eyo nnyoko mbwa ggwe. Bw'onooba olina ky'onnoonyaako ddamu onvume. Oba ddamu ovuma Abanyarwanda. Okitegeera. Naŋŋamba oli awo oyasama Bobby tugenda mmusaanyaawo omuntu yekka n'asigaza obulamu y'oyo awagira Museveni. Era mwabasama Museveni out mujja kukirozaako. Bwatyo bw'aŋŋambye message ey'okubiri. Message esembo naŋŋamba saasa leero you want a war with Rwandese you are going to get it motherfucker. Okitegeera. Naŋŋamba mukwano bw'onooba oyagala olutalo n'Abanyarwanda ojja kulufuna. Oba okitegedde? Badde nkyamutayipingira nga muddamu n'amblockinga. Naye fane enough I have 2 TikTok accounts. I have 2 phones. Ngenda musaakingako mubatereka ekifaananyi kyawo waggulu. Mulaba abantu ab'ekika bwe bati we bayita abayeekera be bayita abatemu naturally nga bo batemu. Abo be ba M23 abali mu kutugumbula Abakongo right now. Ngenda baterayo ka video ka Kankaka waggulu. Mulabe video eno mugimaleyo. Mumanye abasajja bano tebaagala kuboogerako batya okuboogerako batya criticism batya tebaagala
kubalabisa wadde kati alabye ntandise omulabisa ntandise omuddamu ntandise omukubaza ibbomu ntandise omuyisaamu eggaali mu typing ali mu inbox n'ambulookinga kati omuntu agamba nti atinkula olutalo simanya nze ntinkula olutalo simanya ku Banyarwanda ajja kundagako yalowooza nze naye anaatidde munne kuba you read n'akawunti agisibye ambulookinze kitegeeza ye mutiitiizi nze mulaze nti nkyaliko simutidde ye n'alaga nti naakola ki ambulookinga nzijako oba mukitegedde ekintu ekyo kaakati mugenda kuwuliza ka audio kakankaka mulabe kyembagamba Nansi basebo ne banyabo muliyo mutya ekyamazima amawulire gembaleetedde si malungi yensonga lwaki sigenda kubalwisa mawulire mabi nnyo okusingira ddala nga gegenda eri bannansi b'eggwanga Uganda abawangaalira ku nsalo ya Uganda ne Congo n'okusingira ddala bannayuganda nga musuubula muva mu ggwanga Uganda ne mugendako ne Congo. If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Amawulire getufuna galaga nti obutemu buzzeemu ng'ate obutemu bw'omulundi guno basebo ne bannyabo tebwawudde muntu yenna era tebusosodde abantu baayo bagamba nti amagye gennyini ag'eggwanga Uganda gazzeemu okutta abantu e Congo mbu nga geesasuza oluvannyuma lwa pulezidenti w'e Congo Felix Tshisekedi okutandika okulaga omukwano omungi nnyo eri eggwanga lya Amerika mbu kyabanyiizizza. Bano nno abantu baayo si byange nze binsanga wano batuweereza entambi n'ebifaananyi basebo ne bannyabo abantu babatta ku luno tewali kusosola gwe basanga gwe bajjako obulago balina n'obudde nga bano basalako emitwe ne bajawula ku biwuduwudu ne bagimikisinga n'otuuka ekiseera nga tosobola kwawula omutwe guno gwavudde ku kiwuduwudu ki. Ebigambo byembagamba si byogera bwogezi nyina obujulizi basebo ne bannyabo kantandike n'entambi zino muziwulirize n'ebifaananyi ebimu newankubadde byesitaza nja bibikkako naye nja bibalaga musobole okutegeera mawulire si malungi. Kigambibwa nti okuva General Muhoozi Kainerugaba lwe bamugoba e Congo ennaku z'omwezi nga 4 ogwokusatu 2026 ono gavana ayitibwa Lieutenant General John Luboya basebo ne bannyabo Nyakashama mbu yakeera ku makya n'agamba amagye ga UPDF galeme kweyongerayo munda mu Congo nti olw'okuba nti baali bakoze omukwano ne Washington DC kakati Amerika nebasuubiza nti egenda bbawo obukuumi kino kyanyiiza nnyo amagye ga Uganda ne Rwanda agabadde gagenda okubbayo ebyobugagga munda era kati mbu abantu baayo bagamba era n'obujulizi babuweereza mbu ssaawa eno babalaba kyere nga amagye ga Uganda ge gagenda ne gasalako ebyalo ne gatandika okutematema abantu. Ennaku z'omwezi nga lumu n'okukeesa enkeera nga 2 ekikwekweta ekyatta abantu nga baakabalibwako bali mu 10 nkugambye emirambo n'ebiwuduwudu ebisangibwa ku mabbali g'enguudo saako ne mu ttale baakabala abantu abakulukkirizaeyo mu 10 nkugambye kigambibwa abantu beeno nti bano bakkakkana ku bantu baayo mu kwagala okwesasuza mbu lwaki pulezidenti waayo kati akolagana nnyo n'Amerika era mu bigambo byabwe si byange balumiriza amagye ga UPDF nti baabalaba n'amaaso gaabwe nga basalako ebyalo okwokya amayumba g'abantu okutta buli omu gwe basanze obutalekaawo yadde omuto yadde enkoko etambula. Bw'oba olowooza nnimba sooka owulirize ebigambo bino teekayo nnyo omwoyo wuliriza ebigambo bino. Pale nilikutumia gesi viko na chamba sie bakongole banakunywa mai ya Kongo, banakula chakula ya Kongo, makuta manake ile njo moja yao ya baule Rwande njo yeule banambana foto wananitumia kankadde munga kalikiriya bulungi basebo ne bannyabo tekabadde kiriya bulungi kankabaddire bulungi wuliriza ngenda biddamu ne mu Luganda. Pale nilikutumia gesi viko na chamba sie bakongole banakunywa mai ya Kongo, banakula chakula ya Kongo, makuta manake ile njo moja yao ya baule Rwande njo yeule banambana foto wananitumia njo yeule baubi kona kata watu bakichwa manake mtu anakuwa sasa nyama biko anatenga nyama hivi kukala musoko bakuye kuuza mtu gisi ba Rwanda na ba Uganda biko nafanya batu okawulidako kankazeeyo kala musoko nyama biko anatenga nyama hivi kukala musoko bakuye kuuza mtu gisi ba Rwanda na ba Uganda biko nafanya batu
Kankuwuliriza eddoboozi eryokubiri. Alisema juzi na ate munange waliwo olutalo Ssematalo olugenda mu maaso wakati wa Norbert Mao ne Speaker wa Parliament Annette Among. Olutalo luno lwakulwanira ntebe naye ono agenzeeyo n'analyzing ensonga eno era n'attunnyonnyola ebintu bino nga bwe biri abange ani mu kintu kino. Norbert Mao yalabisizza Speaker Anita Among. Omanyi Norbert Mao oyo mwegenderezanga nnyo nga mugenda naye mu lutalo lw'ebigambo. Simanyi lwaki Anita Among alowooza nti asobola okugenda mu lutalo lw'ebigambo ne Norbert Mao n'amuwangula. Wano mu Uganda sisubirawo muntu mu byobufuzi asobola muwangula mu bigambo. Mpozzi za President Museveni. Ne bano abalala bonna teri asobola kuwangula Mao mu bigambo. Kati Speaker yagambye bw'atyo babadde ekyankwanzi. Omanye ekifo kyabwe eky'obwa Speaker. President Museveni yazzeemu n'akiggulawo. Kibaddeko ndowooza nga wona agamba nti kibaddeko siru nga bakisiiringa Seeke yaendoosinga. President Museveni yagambye actually ebyo biri up for further discussions ebya Seeke tugenda kulaba tuddemu tukitunulemu. Abantu bali free okugira ne balaga interest zaabwe tugenda kubitunulamu. Actually ffe turecommendinga bu recommendings ife aba Seeke naye abalonda mu kimanyi babeereyo mu caucus. Bebagaba ne kadi n'ebirala. So tugenda kuddamu President Museveni yayogedde ebigambo bino ng'alinga yejjako Speaker Anita Among. Yagambye don't celebrate too early. Mwabagamba mbu Seeke yabendoosinga don't celebrate too early. President Museveni yagala kukyusa. Singa tabadde president ng'abadde nga Kalibalo oyinza oga nti yalidde ebigambo bye naye president alya bigambo bye. Actually wokyogera mu nsi ezimu eba treason. So tukitwale nti yakyusiza mu bigambo bwe oba yazzeemu n'akyusaamu. Ekyo si kyekikulu ekinkozesezza vidiyo nekinkozesezza vidiyo eno njala kulaga ngeri Norbert Mao gye yasikuulinzeemu Anita Among mu bigambo bye yayogedde ku kifo ky'obwa Speaker ekyankwanzi. Anita Among yagambye we do cooperate with different political parties. Tukolagana n'ebibiina by'ebifuzi ebirala ebyenjawulo. But the cooperation does not mean that if we are cooperating you come up to my bedroom. Enkolagana yaffe n'ebibiina ebirala tekitegeeza nti olina okujja paka mu kisenge mu bedroom. You remain in the compound. Olina kukoma mu compound tolina kubaako woosukka. And I'm saying we don't come to the bedroom. And the bedroom this time around is the speakership. You cannot cooperate of the tune of speakership. Yamugambye Anita Among yagambye Mao nti olwokuba tukolagana naawe tukolagana n'ebibiina bingi naye tebijja kusukkawo ozze ekyankwanzi katuyagana kujja ssebo mu bedroom olwokuba tukolagana naawe anedda ssebo tolina kusukkawo koma in this case bedroom ye speakership giviireko ddala gyesonyiwe toli mwana wa waka enkolagana naawe ekoma mu compound. Wulira Mao kye yamuzzeemu. Mao is bad. Wuliriza bulungi nnyo. Mao yamugambye this is not just bad politics. Kati kino kyokka Mao yabadde alaga nti Speaker is a bad politician tamanyi kuzannya byabufuzi. Just mu bigambo bisatu this is not just bad politics. Kitegeeza nti Speaker is a bad politician tamanyi byabufuzi. Mao kye yamugambye. It is bad manners mpisa mbi. Omuntu wagamba nti bad manners mpisa mbi kiba kitegeeza nti toyina mpisa. Wuliriza bulungi nnyo. Only the head of the family has the final word on who can access which room in the home. Nannyini maka, in that case President Museveni, yaina olukusa oba yaina ekigambo ekisembayo kwani accessinga room ki mu nnyumba. Kitegeeza gwoyina empisa embi. Naawe ewaka sigwe nannyini waawe naye oyagala okwefuula ntegeerera onnemese n'okubaako wennyingira. President Museveni we yatuukidde okumpita nze Mao nzije mbeere wano. Gwe just omwana obwana ewaka ate yamuyise na adopted son oba adopted daughter oba adopted child ewaka nti baamujuna bujjunyi naye kyokka ate yawa amateeka ku bedroom. Yayongeddeko n'agamba bw'ati he does not need lectures. Nannyini maka President Museveni, he does not need lectures from a recently adopted child. Tuwano yakubye ku mutwe Mao. Nawe bakujuna bujunyi oli mupya wava mu FDC. NRM tonagiwezamu myaka 5. Yes, tonaweza myaka 5 mu NRM. Naye ate weefuula mbu oyagala nannyini maka ku mugenyi gw'aleeta ate asooke kwebuuza ku ggwe.
bad manners mpisa mbi, bad politician tomanyi kuzanya byabufuzi, oyo ye Mao. Yamugamba bwati, above all, when you insult your father's visitors, you have insulted your father. Kati no message adaji sindikira President Museveni. Kumulaga nti nze go wampise wano, tuyine endagaano yaffe, tuyine enkolagana yaffe, naye on adopted child wo, ayina olugezigezi to the extent nti ayagala na kunnemesa. Actually, she's insulting me, ampisaamu amaaso nga ndi mugenyi wo. Omuntu yenna ayisaamu omugenyi w'omu wannannyini maka aba ayisizaamu eyamuyise olugaayu. Eno Mao yabadde akuba ku mutwe ng'asindika message wa President Museveni nti ono muwala wo talina mpisa, adopted child wo talina mpisa. Bw'aba asobola okuyisaamu amaaso nze omugenyi wo. Mao yakyogeddeko, yayongerako n'agamba nti ffe waffe omugenyi tumutwala nti mukulu mu African culture. To the extent nti omugenyi wajja, basobola n'okubajja mu bedrooms zammwe, ebuliri bwammwe ne mugenda ne mweya either mu ddiro o somewhere, ne bamuwa ye n'asula bulungi, kubanga omugenyi mugeyi. Nannyini maka watuukira okugamba nti oyo mugenyi wange mumuleke, aba wankizo nnyo n'okusinga ab'ewaka. Era wano mu Africa omugenyi ng'anajja tukyusa ennyambala, tukyusa emmere, ne tulongoosa enju, ne bye tubadde tutakola tubikola. Kati ate omwana wa waka adopted child watandika okuyisaamu omugenyi amaaso, abeera ayisizzaamu amaaso ku yamuyise. Eno yabadde message ng'ekuba ku mutwe. Right Honorable Kadaga yeerabidde, kankole video endala. Webale kubanga wekomidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereevu, amawulire nja kubanga nga kwera, nja kubanga nga kutuusa koona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tova.